Father, nga Centenary Radio enteekateeka nnyingi zibeerawo okubeera nga omuwuliriza waffe tumukuuma nga musanyufu n'atakoma bukomi kuwuliriza radio naye n'abeera nga afunamu nyeenya akatimba twamulina. Nsaba otubuulire ku mbeera nga bwe yaliwo byaggwa bitya weewaawo nze ku kitinitini kye nalabako era njagala okukivumirira wano ku Fik Media. Nalaba ttiimu emu eyali ewakanya obuwanguzi bw'abalala nga musiibuuka empisa. Muba temukomye kuyisaamu Centenary Radio maaso wabula muba muyisizaamu n'ekereziya yonna amaaso kubanga akulembera radio eno ye Bishop. So muba n'ekereziya Katolika okutwaliza wamu muba mugiyisizaamu amaaso. Musiibuusa empisa, mwagadde okuwamba ekikopo mukitwale. Lwaki muba temukkiriziganya n'ebyo barefali bye baba basazeewo kubanga baba bataddewo Centenary Radio tukkiriza nti kitongole kyekenneenya bulungi nnyo abantu bye kiba kigenda okukozesa. For example mu bintu ng'ebyo okulamula omupiira tebasobola kuleeta muntu ali awo atategeera muzannyo kuguleeta kukola ki kumuleeta kubeera nga agulamula. So ekyo tukivumirira era tusuubira nti oba tusaba tekiddamu kubeera okubanga ekisooka kisiiga radio yaffe ekifaananyi ekibi ate nammwe kennyini kuba kati musobola okubeera nga muli disqualified ne ttiimu yammwe neebanga tekkirizibwa kubeera nga eddamu kwetaba oba oliawo mu tournament ey'omwaka ogujja kubanga nnyenya akatimba akyaliwo era ajja kubeerawo ne father ne bw'anaabanga si yali mu ntebe eno ajja kukola ki ajja kusigalawo. Father nsaba otubuulire kyaggwa kitya embeera yali etya abawangula twabalaba ente baagifuna naye abasigadde ebirabo baabisi. Okay. Nnyenya akatimba y'emu ku nteekateeka ze tulina zetutunuulidde okulaba nti twongera okutumbula Radio Centenary okulaba nti eyongera okuwulirizibwa abantu ate radio eyongera okumanyika ate n'okuweereza abantu wonna wonna. Awo nno tugikoze eno yabadde edition ya mulundi gwa kutaano nga tukola enteekateeka y'ennyanya akatimba nga tutambula ne bannaffe aba boda boda stage ezo zijja ne zeewandiisa waakiri tubaako n'ekkomo twaba twagala stage nga 20 ne tutandika tournament gitera okutambuza myezi gibanga ebiri. Era kitwakoze twagitandika mu September twagikomekereza mu October ng'ennaku z'omwezi 3. Philosophy gwe nasomako omutonotono myaka yebi namusoma myaka 3 philosophy. Philosophy tusoma nnyo ndala ku muntu bwe yeeyisa, omuntu bw'afaana, omuntu bw'oyinza okubeera naye, bw'oyinza okumukwata kubanga bw'otegeera omuntu nga bw'afaanana luusi nawe kikuyamba obutabeera stressed. Kyobola nze ndaba ebintu binnyo olwo omuntu wansuubira nti nandibadde nnyiiga oba nva mu mbeera naye nsigala ndi mukakkamu. Awo nno ku finals twafuna omwaka guno nga tuli mu sport side wala ekitovu nga 3 twalina ttiimu zaffe 2 stage ya Kyumula wano mu Masaka City mu town ate ne stage ya Kyakumpi wali mu Nyendo bali ku finals bamaliriza nga Kyumula stage ekoze ekyekubye stage ya Bamu Kyakumpi. Ebyaddako awo nga mulimu abaagala okwakanya obuwanguzi bwa stage emu nali sibyewuunya naye byanzizaayo jasi ku mu philosophy mukwebuuliraho ne ngamba man is a complex being. Tigolooza nti natesitese tournament muzannyo era bonna bannayitayo muzannyo bamanyi nti lunaku tulina okufunako awangudde ne gwe wawangudde. Gwe ngolooza nti boolyawo byonna byenkola mbadde mbikola mu kwagala nenkolagana ne bano association y'abarefaries ya Greater Masaka nti njagala barefari nga sina kigendera kirala kyonna kyonna naye munnaye ate ebinana okola ki obiraba. Ekirala kyenza kineebuulirako nda kunako olwo guli gwali muzannyo tubiraba neebula neewala yonna yonna abantu nga batabuka mu byemizannyo bagala okuba barefari bibeerayo kivolaba nti wabeerayo abakuumi abamajje na biki byonna bibeerayo kubanga abantu batabuka kubanga ebintu ng'ebyo tugeze games sports muntu eminde ekisinga abeera driven by emotions nga nayo ne kukire ekya politics babiteekamu nnyo feelings nti omuntu ng'atambulira obulamu bwaba asigadde butambulira nnyo ku feelings nti mbudde omuntu asobola okulwana ne muntu munne naye singa ati biwayitewo akabanga n'omubuuza wadde ofaaki
kateze na kumanya nduzo biraba tugeze wana abantu bayinza okubanga balaba Premier League olina timu jawagira tino mwamanye mu iri mu Liverpool oba mu Arsenal oba mu Manchester niwo kuba badde mu kibanda ayine banne bawagira timu olwokuba nti bamukubye olaba nti olusi bakoze kibalwanyi nenga olwa mpira gwe bulaya awo no we muntu watu bakola kibwafaana jasi nyongera okukola n'okusaba nti abantu nga tunalanga tugenda mu bintu ebinjalo ng'emizannyo emipiira tumanye guli kuba muzannyo kubaako ayina okuwangula n'ayina okukola kina ayina okuwangula awo no tuleme kuleka obulamu bwaffe kutambuliza nnyo ku feelings ku emotions naye tutekemu sometimes ne ka reasoning tulowooze gamba bw'oluteekamu okulowooza toyinza kukola bintu oba olyango ebyo byakola kye byaliwo naddala nga 3 mwezi ogw'Oktoba kyenyinza okukomekeza nakyo ekyo kale ndowooza obubaka butuuse bulungi nnyo naddala eri mmwe abaasiiwuuka empisa twebaza nti Mukama yatuyamba ate oba oliawo embeera nedda mu nteeko ate enteekateeka eyo neggwa bulungi. Father, omwezi guno oba nga tukomekereza omwaka guno tuyinawo ate enteekateeka ki ey'okwongera okukuma omuwuliriza waffe nga ddala ali part of us? Kwebale nnyo. Enteekateeka tugigulawo olunaku olwaleero eya promotion gye tuyita beeramu mu Christmas. Twagitandika mu 2022 tugitwala mu maaso beera mu Christmas. Nde gisinga tuba tugikola nga tubeera awuliriza tubateekateeka ne beewandiisa ndala nga bakuba amasimu nga basinzira ku mpewo ne babawa details zaabwe nga tuba twagala abantu 20 era beewandiisizza. Tuggulawo olunaku olwaleero nga bagenda kubbinkana abawuliriza bano abeewandiisizza okwetaba mu nteekateeka eno 20 bagenda okubuuzibwa bagenda kusoyebwa ebibuuzo nga tujja kubaawo n'akadde buli nnaku okuva lwa nnaku olwaleero nga lumu okutuuka nga 22 omwezi gwa December okuva ku Monday paka ku Friday okuva ku ssaawa 2:30 paka ssaawa 3 ez'ekiro nga tuba mu studio ne tukubira oyo yeewandiisa essimu ne tubaako ebibuuzo tukola kibi tumubuuza ebidda ku ddiini okusoboka tujja kutubuuza nnyo ebibuuzo ebidda ku ddiini y'Obukatoliki ebidda ku bulamu obwa Sena Radio tugeze programs zikolebwa tugeze saagala nnyo okubbira beewandiisa bigezo n'ebidda ku bulamu bwaki obwa radio Sena Radio then n'ebidda ku current affairs tugeze wano mu Uganda ebigenda mu maaso oba wabweru wa Uganda mu nsi yonna yonna so ebibuuzo bigenda kuba byetoolera awo kati omuwuliriza ye eyeewandiisa yeeteeketeeke okulaba nti addamu ekinawa kikoze eki kimubuuziddwa banagenda bawanduka otuuka wali ku finals tunaafuna abaki abawanguzi tunakwasa ebirabo nga 22 omwezi gwa December nga tukola kino okulaba naffe twetaba wamu n'omuwuliriza okulaba nti tubawo ke tumuddiza era okulaba nti tumuyamba okulaba nti akuza bulungi amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo aga buli mwaka. Buli lunaku omuntu omu awanduka buli lunaku omuntu omu ajja kuba akola ki awanda agenda kubeera nga bameka okusinziira ku kakomiti bayinza bajja kwongera kulambulula ndala ka komiti akakoze ku nteekateeka eyo bajja kwongera okukirambulula ekyo. Ndowooza omuwuliriza otegedde bulungi nnyo ate kati omuwagizi ono omulala ye waddembe akola atya? Kati omuwagizi omulala okusoboka manye bano abeewandiisiza buli omu alinako ekitundu kyava okusoboka wagira oyo yeewandiisizza tumuzzeemu amaanyi ate mmanyi bayinza okuba bawe nawo mukisa nga abawuliriza oba oliawo nabo bawulirize ate oba oliawo olwayinza ogaa nti naye ono ekibuzo yakizzeemu si bulungi bayinza okwebwa omwagaanyi nabo okubaako ke bakola ki ke bagamba ndala nga bali kubasinziira bali ku mpewo okusinziira kwoli nga bwana bazzeemu ki ebibuuzo binabimubuuziddwa naye nga mbakoowola bawulirize nnyo bagikuberere kubanga twagitaddewo mu budde bwa njawulo luli tuba tukikola nga tukiteekawo nti kumpi buli mu program kuva ku makya paka kawungeezi nga babuuzibwa ebibuuzo naye tutugamba katufune akadde akalungi prime time nti tukiteeka ekawungeezi tulowooza nti bantu bangi babeera banyuse bali waka asobola okuwuliriza gamba 2:30 paka ssaawa 3 tulowooza nti kadde kalungi. Father, nawulirako kemabega eyo nti mwezi guno oguyise nti mubadde musonda
Buyambi bwa Centenary kiki ekibaddewo ekigendererwa ekikulu? Okay, tukola fundraising drives. Kaba kiri nti Sena Radio myaka giri 7 nga tuli mu buweereza, tuli ku mpewo, myaka gikyali mitono. Tuyinza gamba nti tutuusa okwetengerera, ate nga tukola bingi, tugeze tukola programs nyingi ezaffe eza Eklezia, naye ng'obuulira tewali kasente kajja because ebitongole byaffe ebimu tebirina ssente nga twagala tukola omulimu gw'obutume tugende mu maaso n'okuyigiza ekigambo kya Katonda. Awo nno ng'enteekateeka essira ffe eri Masaka Bishop yassaawo enteekateeka nti tugenda mu dinaries. Dinari libanga twale nga mulimu parishes nga 3 4 5, so bonna beegattira mu twale eno ne bakola enteekateeka batukoola ne tugendayo nga tukulembeddwa mu kitaffe omusumba bamutikka ettoffaali n'amuyambako okulaba nti Radio Centenary esigala eri kumpi wetambula na byonna byonna byetaagisa okulaba nti tukola ki tusigala tubitambuza bulungi. Awo nno twali mu dinari y'e Katimba nga mulimu parish y'e Katimba, mulimu Matete parish, mulimu Lwebitakuli parish ate ne Katwe center tenafuuka parish yali mu kuteekebwateekebwa. Gye twali nga tugenze batike kitaffe omusumba ettoffaali n'ayambako okulaba nti emirimu gya Sena Radio gikola gitambula, kubanga tano tugamba nti buli program etalina sente zeyita ku mpewo eveeko, naye ate program nyingi tuzeetaaga. Awo amugezi kitaffe omusumba ge yateekawo nti kale tujja tukola ki, tukola fundraising drives zino okulaba nti twongera okuwanirira programu zaffe, twongera okuwanirira radio yaffe Centenary okulaba nti egenda mu maaso. Oli awo gye bujja mu maaso tubanga tulina naffe ebirooto bingi bye tulootera radio eno Centenary. Gye bujja mu maaso nga byonna bituukiridde, oli awo ojja kwesobola okukola ki, okweyimirizaawo nga tetukyakola zino drives genda wanawa nga tukola kisene gye tukajje okulaba nti ate tutambuza emirimu gya Centenary. Naye kati mu budde buno tukyasoomozebwa ddala bwe tujja okulaba nti byonna bitambula bulungi.